wamma nagamba ono nkize bwe neegatta omusajja ampunyako like for 3 days times even a whole week no bulwengendo ofuka mpuliranga nawuliranga kisoboka kubanga spams zisigala mu mubiri gwo for 4 days baite bawunya wamma obeera owunya olusulwe asire tumale omanyi kye tuyita ekaladume is the smell of testosterone. Yes. Male hormone. Yes. Hormone y'omusajja. Lyekaladume. So omusajja wabeera nga ali in the moment n'atuuyana olusulwe alulekawo masuuka and everyone on TikTok said it's true naye nga Dodo yali awakana ne Mutyaba nga bawakana up to 4 days. Kati mpozi ng'olina kasitoma omulala olaba ne gali mpita wana yeewunya olaba ne gali mpita wana yeewunya. Amannya nze Dr. Ssenjobe Richard. Tusiŋŋaanibwa wano Mengo opposite ne Masengere oba Mengo opposite ne CBS ku luguudo oluyitibwa Hamukasa Road. Olwanjagadde twogere ku mukyula. Era oli bw'owulira ng'ayogedde omuvuvumira aba ategeeza mukyula. Gulimu ebirungo bingi, gulina laxative benefits. Omukyula ogwo gulina natural alkaloids, guyamba nnyo engeri gye gulina laxative benefits okugonza mu lubuto. Ffe twakolamu akakebe ne tukayita acacia abatafuluma luno lweyo lwa mu lubuto kakuyamba okwera n'oba ng'ofuluma bulungi. Guyamba nnyo ku hania gwatawanyizibwa H. pylori. Kozesa amajaani g'omukyula, funa kaddo gy'ogeekuliye ku Biva Organic ojja kuyambibwa. Akajaani kana akakasiya kalungi nnyo kendeeza amasavu, embuto ennene, bwonna ajja ku Biva Organic n'ogattako ne green tea ojja kuba okubya ebinyonyi bibiri n'ejjinja limu. Monoonya iyo weka kupozinga olyokonje birekayo saagala kati mbimaze mbale njagala abantu bakwate the face behind lwaki tayagala bamulabe osanga alina obumaama waliwo beyekwese nga yekwese tebamanyi nti no yadda Kampala nga yadda Kampala yadda Kampala nga lena bulimba waliwo gundi driver gwe twali tulina in fact eri ku Nation Media Group nga gayi yagamba abantu bwakolera ku State House then lumu nakola netuleka kati nze tetwategeera kati lumu netumutwala zino outdoor ate ozimanyi ezaddembe nga zaali nagamba zo sizikola nga tumusituza ebi nagamba abanayinza abantu bamanyi nkola ku State House munabakazi be yali akwana okimanyi oba akyaliyo olio gayi yatusesa nti ye abawala bonna bagamba akola ku State House aye kati bamulabe ng'asitula bbaana agamba State House yabadde ne outreach bamusituza bbaana agamba muwandiike amabaluwa abantu baba tebabeera bagamba wandiika ebbaluwa yazitwalayo yes abamu n'abakwana bwatyo n'abalya bwatyo But guys, welcome to Love Life. Doreen, Dodo, Pino Baby. I am the winter jacket. Winter jacket, winter jacket? About winter sweater. Blouse, it's a blouse. Winter blouse. Blouse. Musama, naire tuli musama. Mune wamba na manyi nkuba igenda kutonya. So then I decided to wear it. Ne doctor, clad in blue. I love the combination. Dr. Uchmani. And then the Chokana abakola.
ava ku ddwaliro ogera noyogera anti obeera otaddeko kigundi mpozi naye ku gundi nzijukira bwe nali ndi mu ddwaliro nga bavisitinga ba patients ku weekend abasawo ayingira ogenda okulaba bamu ayingire ne shots bazze ne bagamba how you feeling maniko banyonyola ba nurses nga gotunira nga doctor akubuuza ogamba ono musawo these days we're too casual. Weekends. Linda tutandika kusiba dreads. Banange neegomba okusiba dreads. You're serious? Yes, I want to do it one time. At least for bucket list. Bwe ndibanga ngenda kufa. Bambi bansibe dreads bemanga ndi mukoma bazinsibe. Njagala kumanya ndabika ntya nzisibye. Naye kati obunywema bubeera bwompi. Buno. Ngobwa epas ono noleka nga walinga kat that nosiba buno obwa waggulu naye jjajja nakukkiriza yajanga wakunyonyola abatajja kutegeera ate abeera tajja kutegeera ate tomukyalire jjajja nenaku zino yaguma olaba ne zino enviri yasooka n'azigaana ekirevu n'agenda nga akkiriza mpolampola katukola kyangwe fast ogenda nokwata kubalade nga wena omulevu guli eri bwe guti abalwadde simanyi bw'okwatako tebajja kuwona bajja kulowooza bajja kuba tebakwesiga naŋŋamba alina kidokita kye ekyamukolangako eyo ku IHK mbu kituuka 2 years nga tanaba ku acceptinga nti kidokita ekyo kiwonya nga kibeera shabe very very shabe so akyalina that bias mukazi wattu babeera ate nekirala abantu abasinga babeera balowooza kati nga mama wange nange yalowooza badokita kasala badokita kati singa namala kulaba mpozi yakulabako anti weyandabira nalimu nga yambadde tayi naye nakulaba bwati agamba oyo tagenda kumponya oyo katulire agenda ku lifelink mulwadde n'atawona n'agamba olaba wantute mu bwana wanti muwala ye yamukolako kati you know these young ones ate nga boogera abawala n'akaloboozi kabeera katono kati yali bias n'agamba ngenda kumira lino eddagala nemanyi sigenda kuwona bwe kumala nemuleeta ate ku AAR nemugamba ne AAR no nabo gye bali naye ate nemugamba naye ono ye mwekakasa muyitavinga ne ku radio is good era naawona So I think it was the mindset and everything. So I don't know whether it's the other meds that worked or it's doctors. Ambi oluusi weesanga nga kati eddagala lyamira litandise okukola kati gwe n'oyingiriramu awo atwala obuyinja nga abakyala abamu anti omukyala ayinza kakando mikwano tuyinza okubeera ng'olowooza omukyala mukalu talina kiki kati gwe nojja musajja wattu n'olowooza nti nno gwamuwonyeza kumbe it was just about time. Really? Ladies and gentlemen, the last time we had a conversation nze naze n'ekitabo nze kuwandiika nawe otya kamera tokaba naye Rita nawe mbolinga mutyaba natugamba era bina zine ekitabo kinene bwe kito naye nenekuja bina national water amwagaza nti anyway dr yagamba buli mukazi ayina amazzi nagamba we have 3 types of water so yeah I want to learn today I'm going to just say my mind I don't know which type of water I have waliwo omuwala akyuse never splash I don't think everyone is supposed to splash yeah not everyone not everyone no, I think anyway so Dr. Walker thank you mugamba mutya oli bulungi ndi bulungi mwe muli mutya gye tuli kati so doctor tubeera twagala otunyonyole national water because water okay me amazima dodo yagamba ta splash yako naye there's a certain relationship gye nalimu oba because out of fear oba omuntu nali simwagala I don't know how it comes about
nera neewuunya the next time bwe nalaba ngamba neweetya neneetya n'okwetano yenze nani ndowooza ndwadde. So that's why I was so scary, and up to now neebuuza was because I felt I was really, really in love. Naye how come it wasn't like kati olaba ebitundu by'omukyala ebya wansi birina glands bubanga busuwa kabanga kasuwa bwe kati nga kakola amazzi. Kati ebitundu ebirala birina glands mu nnyindo mulimu glands lwakuba nti glands z'omu nnyindo zikola minyira. Glands z'omu kamwa zikola malusu. Kakati neeno wansi waliyo glands okutandikira wano ku mulyango. Ku mulyango awo kumpi n'omulyango kumpi n'oluggi waliwo glands gye tuyita Bartholin gland. Wotabadde twadde tugamba nti wansi eyo omukyala waliwo obusuwa ng'ensuwa bw'ogiraba era ne shape ebanga ng'akasuwa bwe kati kabanga akasuwa nga kazaala amazzi. Kati ne mu example nti ebitundu ebirala ebyomubiri ebirina glands ennyindo zirina glands zikola minyira, amaaso galina glands ezikola amaziga, mu kamwa tulina glands ezikola amalusu, mu matu mulimu glands ezikola wax. Kati wansi eno waliyo glands, ate glands eziri wansi za bika bya njawulo ate mirundi mingi. Wano ku mulyango wennyini w'oyingirira awo ku mulyango awasookera ddala oludda n'erudda waliwo gland ennene gye tuyita Bartholin. Bartholin gland. Bartholin gland yesinga okukola amazzi gano agakuteekateeka oba agakutegeka okwaniriza omwami. Nti wano wooli oli nnomo olyoke tewali kigenda maaso naye bwe tandika okukwatako bwe nti oba oluusi bwe nkugambako n'ebirowoozo kati otandika okwetegeka. Mu kwetegeka okwo ne kafuluma sooka kati amazzi ago ne gatandika kakati naago gaawukanamuko. Waliwo abakola just katono, just enough. Waliwo abakola nga gaba mangi oluusi anti nebisiwala. Era abakyala abamu bagamba Dr. Mainomo omusajja ngambako bugambi panty becomes wet. So n'ekyo nakyo kyawukanamu okusinziira ku stress. Omuntu obanga ali stressed nnyo Bartholin tajja kuzaala amazzi gamala. Agasooka nsanyusa okulaba. Nsanyusa okulaba oyo. Ate nsanyusa okulaba ebiseera ebisinga it's oily. Abeera oily. Sticky? No. A bit sticky. Kale mubirimu a bit of mucus. Mucus egireetera okuba ng'eseerera. Gaba gaseerera. Such that gaba matono. Emba nnyingira mbeere nga nseerera bulungi. Seerera bulungi n'ennyingira ate naawe n'otakosebwa. Muno n'ayingira bulungi nga tokosebwa. Kati awo oba osobola okuaccommodatinga size yonna. Nedda omuwulira omubiri gwo gukutegeka. Omubiri gwo gukutegeka bulungi. Tugambe nti sometimes ekipimo oba obungi bwaga amazzi bukendeera oba rather bwawukanamu okusinziira ku bintu bingi. Bw'oba ng'oli munene nnyo ne bw'oba oseerera oli kati labayo lwakuba ndi wano nkirowooza oba oli munene nnyo tolina kumala gayingira we ne bw'aba ayingira ne bw'atandika mpola waggwerayo awolumizibwa yamanyi. Kati Bina kankubuuza ekibuuzo. System eyo esobola okugaziwa n'efulumya omutwe gw'omwana. Kakati just kana akakajjo. Kati campaign ngate obeera oyina gundi nsanyusa okulaba what is the cause when it's big. Campaign ako ebiseera ebisinga campaign ako kajja nga muscles ezo tezirelaxinze bulungi. Jukira wansi eyo it is a muscle. Kati bw'obanga oli tense maybe we muli ayinza obbasanga.
oba maybe omuntu okyamwekengera omutima tegunaba kukkiriza bulungi oba otya oga musajja ono ayinza okuba nga alinayo omuntu omulala oba ayinza okuba nga just bw'anaamaliriza wano olwaleero ye nga kyanoonya akifunye tajja kukomawo so ebirowoozo ebyo nga tomwagala so that guilt that basically omukyala psychology yo editamininga nnyo wansi eyo wabeera kyova wesanga nti oyinza obeera ne Kenny experience ne bayanjawulo nnyo ku John omu ayinza okukola ebintu omubiri gwe ne gukola ebintu byotalabangako n'ogamba bannange nange bulijjo mbadde ngawe nti ate ng'omulala it's not the case ate ng'omulala ayinza okunyumyako n'agamba nti oyo naye oli n'agamba nkutegeera so potential weeri sanyusa okulaba buli omu amulina oyo ye teriiko nti ono talina oli naye kisinziira ku stress then ne emotions zo then ne gundi ne hormones ez'omukyala waliwo hormones ezimu kati nga progesterone bw'ayitirira obungi aleetera omuntu okuba nga akala kati okukala okwo ko ngenda kukubabuulira kuva ku ki tuvudde wano kwe tuyingirira waliwo Bartholin gland bwe tweyongerako munda kati nga tuyingidde mu kisenge ebisenge bino nabyo birina glands ez'enjawulo ekisenge kiri kimu newakuba kirina chambers nyingi chambers nyingi kakati katugezeko okwimagininga nti bw'oyingirira wano basizewo langi ya yellow naye ate ka section akaddako waliwo langi ya green ate section eddako waliwo langi ya white ate eri waliwo langi ya red kati buli langi na benefits za njawulo nti oli bwakoonako wali eri ate olina feeling gy'ofuna ate bwakoonako wali eri ate waliwo feeling endala gy'ofuna ate bwakoonako eri waliwo feeling endala gy'ofuna kati omuntu gy'akoma okukoonakoona ku chemba so they have to ayingira akoona si kuyingira bwati bungi kati munda muli eri gy'akoma okukoona wali ne buglanzi bwaffe gye bukoma okuleeta amazzi kati gano ag'omunda yes kati oyinza okwesanga ng'omukyala abadde n'ensanyusa okulabayo bulungi nnyo Bartholin ekoze ogwayo naye munda eri ate n'atandika okukala omusajja amalusu maino zaago gansanyusa okulaba gabeera gamulemye sanyusa okulaba akuyambako okuyingira kati bw'obeera eri munda waliwo kati system kirina okusigala nga bagateekawa bagakwata wati nayingiza eri nateekako bwati omutaka we ye nemmala nkulaba ngamba sirina abeeri kigezi omanyi abantu b'ekigezi bomunaaye balina nakyo agadi taapu efulowinga bufulowinzi eri munda omuntu waba nga takoonye bulungi ku busenge obwo amazzi ago gajja kukalira kati omusajja era abasajja toddeyo nogaa nti omukazi wange simanya mukalu biki oluusi naawe kenyini omukazi omusanga mubisi ng'atobye bulungi in the process ate n'atandika okukala baba aliko obuzibu kubanga munda eri walina okuzaala amazzi gaayo buli bu glands buli stimulated by touch gy'okoma okukwata awatuufu ng'awayiwa okwata eno okwata eri nga nawe wayiwa oba bw'obeera nga obaddemu eno ango n'omukyusako kati n'owanika ku mugulu okyusa ango n'omugamba kakati omanyi sooka odde ku ngulu nadda ku ngulu oba okyusa ango n'omugamba kasooka okutame oba okyusa ango gy'okoma okukyusa ango ng'onoonya oba onoonya busipooti buli obaddeko ku kala eya green ozzeeko wali ku ya red ozzeeko wali eri ku ya white so gy'okoma. So that's why they keep changing angles. It's not that mbuno babeera baagala just obanga omukazi okumufuula nga ali stimulated fully abeere nga asigala aleeta amazzi ago
Aga amazzi go ebiseera ebisinga nago gabeera mulimu aga white then nembeeramu n'agabeera nga ganaga nsanyusa okulaba sticky, okay. yes. Yeah. Naye mulimu n'aga white nga it's really really white. Aga white gatera okujja either ng'omuntu astimulatinze nnyo G-spot waliwo kye tuyita G-spot. Kati when you stimulate the G-spot too much then aga amazzi ga white gajja and ebiseera ebisinga ge gakulembera gali eri aga national water. Usually aga white we gavaawo national water nga basumulula. There are women who are going to experience that, yeah? They talk about it. And this yeah, inside, on top, on the labia. Kati on the labia ako kagundi ka clitoris. Ka clitoris, yes. Kati mpozi nekira kyatuyinza okugamba nti amazzi ne orgasm byawukana. Batugamba ng'awobeera. Waliwo orgasm Climaxing. Mu musajja climaxing is ejaculation. Naye mu omukazi okuclimaxinga it's more of feeling gy'afuna. Owulira nga amasannyalaze agakuba, oluusi n'otandika okuba nga akankana, oluusi n'owulira nga bannaye omutwe gugenda skin omubiri tegukyali gugo. N'obeera n'olutiko. Oluusi n'omera olutiko oba n'oleekaana oba n'asika amasuuka oba n'aluma. Bakwagula. Abanga akubiddwa amasannyalaze. Ate for a woman it can happen multiple times. Kati jjukira ku sports buno buliko nerves. Kati gy'oka mu stimulating nerves zino otuuka omubiri ne guba nga stimulation y'amaanyi nnyo. Kati omubiri ne gutandika just amasannyalaze real masannyalaze. Kati omuntu n'abeera ddala nga akubiddwa amasannyalaze. Kati eyo orgasm mu mukazi. So zanjawulo waliwo eya clitoris wano kungulu. Kano kebayita akajanjaalo. Waliwo eyo then munda bw'obanga otandika bw'osimanya mbu eri okolamu eyo buli omu agirenga wetekerayo akagalo okuva wano paka wano oba ogituuseeko oba ogituuseeko. Yes, kati eyo yo to come from there it must take a lot of stimulation. Like up to 30 minutes of stimulation from that same spot. 30 minutes? Yes. So 30 minutes. It's easier to climax from the G-spot during fingering than during sex. True. Or when our woman, there is a friend who told me way back, the only way to hit that G-spot is when she goes on top. Nze manyi wenkola kino kati oninga. Kati ate waliwo ne gye tuyita e-sport. Kati e-sport yeri munda kumpi n'omumwa gwa Nabaana. Eri munda ndeeri kakati bw'otuuka ku gundi. Eyo okugifutuukako obulungi omuntu omukyusa n'okola kabuzi tebiruma kakati eyo ekiruma kye kino ekibeera ku ngulu ez'okutuulako ekyo nabuukako. Kabuzi wanakulumira is oli wabanga atandikiddewo. Bino ebintu birimu level. Olina tandikira wano wabweru n'osooka obeerako wabweru then n'oyingira munda n'okoonako munda omuntu n'abeera ng'ali stimulated bulungi. Kati ku round ey'okubiri bw'olina okyukira kati ku kabuzi awo omukyala abeera nga muscles zirelaxinze bulungi. Awo biba tebijja muluma. Lwaki kabuzi aluma? Because they touch the cervix. When you touch the cervix it's painful. That means it's for too long maybe. No. The system y'omukyala ewanvuwa naye ewanvuwa with time. Gye mukoma okulwawo mu kisaawe kyakoma okuwanvuwa. Kakati gwe bw'ogenderawo direct
obojjako onaku pain jawe nagamba ne waneno wojjira aba yawanvuye bulungi nga ne bwogenda otya tokoona ku gundi ku cervix. Kati amazzi ne bino bye tunywa bituyamba ku kibyo ebiseera ebisinga bituyamba ku national water. Togenda ku mazzi ga mirundi esatu. Sirina gano agasookera ddala agaseerera agalinga gabamu engeri agakwatira abanga agalimu butto. That is the first type of water. Then togenda ku gokubiri ameeru gaba ga white. Bo babanga batuuse bali kumpi gaba ga white. Era ago tegajjirawo gajjanga mubadde mu kisaawe for some time kati ogenda okutandika okulaba nga vaayo amazzi ga white. Naye kati ebyo nze mbeera mbira bwanjanze abeera yeebasa. Omwami yaba asobola okugalaba kati ate nekirala wogategeerera kati n'abaami bajja kitegeera waliwo wegatta n'omukazi n'omaliriza after like 30 minutes nobeera ng'oli nnomo tewali bikwatiddeko then waliwo wegatta n'omukazi n'omaliriza noyisawo dakiika nga 3 nobeera ng'olinako ga obuwunga kati ge gali aga white ge tugamba nti go wegakukalirako babanga gwe basizeeko akawunga. Then agokusatu ge gano aga national water ono abantu gwe banywa abayiwa mpaka wansi ge gagokusatu kati agogo gavaawa amazzi ago gafulumira mu katuli akaleeta omusulo. Gafulumira mu katuli akaleeta omusulo naye bannasayansi bagakozeeko test ne bagamba nti birungo ki ebiri mu ago amazzi nti yes gefaananyirizaamukko ng'omusulo naye galimuko n'ebirungo ebirala ebiva mu waliwo obuglands obulala era babuyita skin glands skene obwo obuglands buli kumpi n'akawago kati omukazi bwabanga ali stimulated nnyo ng'otuuse kweri level kati obwo bubeera active ne batandika okuzaala amazzi lwakuba bo amazzi ge buzaala gagenda nga gayingira mu kawago kakati jukira olwedde akawago kabeeramu ku musulo kati ekifulumayo ebeera nga gano amazzi geetabise mu musulo ogubaddemu byebifulumayo ate ekiviirako okufuluma ofuna gali amasannyalaze g'omubiri bwe gakwata walls the vaginal walls ebisenge bya nnabaana biyitamu amasannyalaze nobanga akankana bwoti kati mukankana okwo nekinyigiriza akawago bakanyigiriza kati biba tebiwunya musulo kubanga mubeeramu the content of urine is little. Tugambye waliwo obuglands obuzaala amazzi gabeera mangi ne gayingira mu kawago kyobalaba nti nno ebivaayo biba byeru naye omusulo tumanyi guba gwa yeru. Kakati kyekiviirayo era omukazi talina control kwaga amazzi era bwe gajja gafulumayo gokka nti ne bwagezaako okusiba gaba gasigala gajja kati abamu gavaayo nga agasammuka abalala gavaayo just nga agaflowinga continuously nga agakulukuta negajja nga gakulukuta. Then why is it also sticky? Oba gabeera already mixed with the other one? Kati go ga sticky nekubanga galimu proteins nyingi ne proteins and fats. Already that's why it's sticky. Naye mweyo process mwetusanze abayayi b'e Kampala abamu abatufera nagusiba abatufera omukazi n'agamba nti nno nze kansibe kangasibe kakati gangate abo abaatulimbye kiringa omusajja naye I can control. Okay, gabeera osobola okontrolinga naye gagaana ogakontrolinga naye tusooka ne tugakontrolinga oba ogezaako okuresistinga gagaana stimulation gajja gukka ate osanga oli n'agamba kati kankutolereko akati kankusibireko babeera bayita musulo kati n'ekino ekyogamba nti nno okunywa ennyo omanyi
ekintu ekyo wekituuka Yes. omusajja yenna nga kikutuuseko for the first time weekanga gamba nange ekyo kino of course binyuma kubanga gabeera gabuguma kati olwokuba nti gabeera gabuguma bwe gayiika ku musajja wano omusajja awulira bulungi nnyo so kati abasajja kyobola abagaagala nnyo so ekyo nekiviiramu abakyala abamu okubeera desperate nti nange njagala nfuneko experience naye batugamba nti gano go ago ga national water si nti buli omu agalina ate si nti buli omu asobola okufuna experience gano agasooka n'agokubiri buli omu agalina but that third one it's not everyone there are those variations genetically waliwo abantu abamu nga those glands of theirs are producing too much. Every time they are having sex, gayiika. No wabeerawo abamu nga basobola okuga producing naye nga kitwala a lot of stimulation. Bo bajja kubeera balumu na lumu. Era kiyinza okubeerawo n'amalanga mwezi mulamba tekibeerawo. N'amala emyezi 3 nekituuka. Oluusi nekibeerawo leero enkya ne luli n'amalanga mwaka mulamba tekibaawo because abamu kiba kyalumu na lumu then abamu it cannot happen completely nga ye ne bwanaakola atya tekijja kujja in its natural form kati abamu be batufeera ne bateekawo omusulo akodyo ki omugamba nti gundi ndi mu kujja n'agamba kale mukwetegekera n'anywa lita z'amazzi 3 n'agusiba yatiwootuuka oba wakatandika butandisi bwoti gegakwaniriza ayiwa kakati naye ako gabeera ganjawulo obeera ogawuli bw'aba gabadde gatukula anti jukira bw'oba onywedde amazzi mangi nnyo n'omusolo gubeera mweru kati bw'omanyira nti nno omuntu akufeze wakatandika omukatako n'agayiwa wajukira kugambe gatera kujja nga omuntu omustimulatinze nnyo nange ne abaana bannaye bafukira bannaabo bwe batyo abamu bakikula ate singa is there a way like I can control akuba munaye ndowooza nti akyayinza bamwe balaba nga okisusiza naddala abantu baffe ababeera nogenda okulaba bannaye omuntu abeera tasobola nakutwala wuweka abeera agamba tunayanika mutwala can't one reduce it? oluusi Yes. oyinza okubeerako ne a bit of control naddala bwekiba nga kibaddewo kumala akabanga like omubiri somehow guyinza otandika okuba nga ogucontrollinga naye era kizibu nnyo kizibu especially when you find somebody nga they know what they are doing kizibu kubanga omusajja gy'anaakoma okukunoonya n'okukuzuula n'okutambula bw'ati omubiri gwe gujja kurespondinga kiba kizibu kati now then ekirala kyembuuza how about the men bo tebabeerako nansanyusa okulaba kati fe abasajja tumukozesa eki fe abasajja tewabeerawo kagundi omusajja bw'abanga ali stimulated bulungi waliwo otuzizi otuyinza okujja naye otwo omugaso gwatwo tujja just kwoza luseke jjukira oluseke fe olwaffe luleeta omusulo luleeta ne gali amazzi ate omusulo gulimu acid mungi ate acid oyo aba asobola okutta spams kati waliwo otuzizi otusooka okujja okuyita mu luseke otuzi tuba tujja kujjamu asidi ekitegeeza basenga batulimba nti omusajja batalwina abeera tasanyusa okulaba bunaaba mwina nsanyusa okulaba kati oyo gwe twaliise nga nsanyusa okulaba owo omusajja naye it's not a must abasajja abamu oyinza omukwatako ne tujja naye abasajja abasinga obungi tujja ng'olwedde ali mu kikolwa wano ng'ali kumpi ali kumpi ki kutuuka gy'alaga kati olaba bina kino ekintu ky'amazzi kireese akavuyo kangi nnyo kati buli mukyala ayagala abeereko n'amazzi twagambe gano amazzi agasooka ne gali ag'okubiri gali nakyo era buli mukazi agalina ate omusajja okunyumirwa omukazi n'okumuwoomerwa those two types of water are enough. They are the ones that okay because, yes. Abasajja kye twagala njagala mbeere nga bwe nnyingira
n'enfuluma nseerera bulungi nga it's warm which happens naturally. Yes. Kati gali eri It's an added bonus. Yes. Ka bonus. Nga ka bonus. Nate mwata abasajja abamu ka bonus ako tebakaagala. Ng'oli ye tayagala wanga ajja kuddaawo atandika okutereeza asiimule lwakuba nti omusajja yenna bw'ofuna omukyala n'obeera ng'osobola okumutuusa awo ogamba nti ndi wa kabi ndi wa mutawaana naye ku mukyala kati bwe tutuuka ku mukyala benefit ye gy'afuna ng'omukyala okulirizinga ago amazzi si bye bisinga omunyumira omukyala kyasinga okwagala is experiencing the orgasm ate omukyala buli lwafuna orgasm amazzi ayiwa buto gano agaseerera galinga oiro gayiika buto era weesanga nga national water ne waba nga tazze bamusigadde ku gano aga namba 1 ne namba 2 gwe kasita omutuusa wali ku orgasm ye gwe manya nti ekintu kyo kijja tambula nga kiri malidaada gyakoma okufuna orgasm gyakoma okuyiwa so you're going to enjoy at sometimes gali aga national water we gajja after like 5 minutes akala completely n'olaba nga kati ate omuntu akalidde ddala completely n'oddamu okumuwamu time then n'oddamu buto ekitali ku gali agasooka n'agokubiri go gaba continuous Katandaba zembadde tugenda okuddako ezo waliwo anywa concoction ne bategeera nti no onywedde concoction nga it doesn't smell there then waliwo anywa bunebyo naye nga bisobola is it possible okuwunyamu abasinga abakazi babeera pressure nogatta nebituuka eri wansi naye ebiseera ebisinga nze nyamba ekireetera ebiwunya eri wansi mpozi ngaoli abitaddeyo byebateekayo buteesi kubanga byonywa ebyokunywa tebirina kutuuka eri kati ekyokunywa noŋŋamba nti smell okufulumira eri ebyokunywa bino bye tunywa yes bituyamba birina omugaso amazzi g'omukyala kagabeere aga national water kagabeere gano agajja agasooka agokubiri kuba twagambe national water yowokusatu agasooka ge gano agaseerera nsanyusa okulaba agokubiri ge gali mu bisenge oluusi agajja nga ameeru then national water yowokusatu ebintu ebiditamininga obungi bw'amazzi omukyala agakola ekisooka twagambye psychologically omukyala gyakoma okukifiiringa gyakoma okuyita amazzi ekyokubiri emotionally kubanga psychology ne emotions yawukanamuko emotionally nyinza okuba nga nkwagala nnyo era nga nkyagala naye nga psychologically maybe nkwekengera oba nkunyiigidde oba nina ebinstressinga noonya ssente noonya fiizi za mwana landlord atubanja so ebyo tekijjawo kiri nti nkwagala era mu kaseera ako njagala kukola ki kubeera naawe naye psychologically kiyinza okunkosa kati emotionally omuntu ayinza okuba nga maybe takwagala oba akwagalako just ssente obanga alina omuntu omulala gwayagala so emotions nga teziriiyo omutima teguriiyo naye olwokuba maybe omuwa ssente nakkiriza okubeera nawe olw'ensonga gy'alina gy'ayinza obutakugamba n'abeera nga gy'abeera naawe naye nga omutima n'obwongo tebiriiyo naye nga mmala n'atuuka kijja ku affectinga okutuuka ekitegeeza abeera kifeekinga no effort eba y'amaanyi eyeetaagisa okumutuusa ku ntikko ekyokusatu kati ebyokunywa bye tunywa mukasooka njogere ku kya hormones hormones nazo ziditamininga omukyala gyakoma okubeera ne estrogen omungi n'amazzi gye gakoma okubeera amangi estrogen
progesterone gyakoma okuba omungi progesterone akendeezaako kyobola abakyala abamu babeera ku famire ne bakamba nti no bakazi kubanga famire alimu progesterone ekitegeeza family planning akaza ng'abakazi bagamba naddala kano kebateeka wano ko naffe tukimanyi era omukyala bw'abeera ng'ali kwako naga nti dokita system yange nga yakyuse tukamugjamu kubanga it's a direct side effect lwaki tanywa okra simanya biki ebyo boogera kati part 4 affectinga amazzi getufuna byebyokunywa byetunywa kati ebyokunywa byetunywa bikuyambako okubeera ng'olina amazzi agakumala mu mubiri bw'obeera n'amazzi agakumala mu mubiri kitegeeza nti buli kitundu ky'omubiri kibeera n'amazzi agamala kimanyi nti nno bw'oba nga tonywa bulungi mazzi ng'oli mukyala of course skin ekala nobeera dry naye nowakala n'akamwa kakala n'amaaso gasobola okukala omuntu gy'okoma okulwawo nga tonywa mazzi so kati wali okyegenderezaako nti obuntu buno bassenga bwe batuwa buli kantu kakuwagamba teeka mu mazzi onywe teriwo kagamba naga nti mira empeke eno akuwa teeka mu mazzi onywe tabula mu tampeko 3 onywe so ultimately omubiri gwe gubeera n'amazzi agamala buli lwobeera n'amazzi agamala system nayo ebeera egenda kukola bulungi bwe tugeraageranyamukko sigenda kugamba nti ono oba oli naye waliwo ebitundu by'eggwanga betumanyi nti abantu banywa nnyo amata buli kaseera babeera ku mata era abantu abamu batugamba nti abantu abo gakulukuta mpaka ku luggi emibiri gyabwe gibeera already hydrated kubanga buli ddakiika ali mu kunywa buli ddakiika banywa obuseera obuseera bwo nga bwo the kashera it's not about the kashera only it's the liquid kubanga akashera kebanywa kabeeramu amazzi mangi tebanywa kino ekiri fiiki oli asobola otuula ku lita 5 by the way ez'akashera n'azinywa mu lunaku akashera ako katambula anti n'ekitirimita nakyo mulimu amazzi mangi oyinza okwesanga nti wagamba nti nywa amazzi n'ekikopo oyinza obutakimalawo mu lunaku naye oli muwa akashera ajja kunywa lita 3 ate okra gwe bagamba kati ne okra naye omunywera mu mazzi kale akaseererako tekakirira eri wansi is that true kati n'ekirala is about the mind ojjukira example gye batuwadde eya mami nti yalaba omusawo n'amanyirawo nti sigenda kuwona mindset kati bina buli lwogenda ew'omusawo omusawo n'akumatiza nti kino kijja kukola obwongo bwo automatically bukibigesharinga nti obeera okisuubira naawe so bw'otuuka mu kisenge automatically kijja buzi kibeera nti okimanyi bina bw'oba oyagala kigezaako gwe oyinza n'ofuna just omujaaja ogukonekono ogw'omukyalo omugambe nti kano kakola naye okakozesa bulungi kateeke mu tampeko 2 ez'amazzi onywe ajja kujja gambe mwana kakola because one of course anywedde amazzi 2 minds already akisuubira akisuubira nti anakakundi kajja kunyamba so omubiri gubeera relaxed ate olw'okuba nti aba akisuubira ajja kugendayo already ng'ayagala nga n'omuntu amwagala abakyala bw'otunuulira emirundi 5 bina gyeweegatta mirundi emeka kwegyo emirundi 5 gy'obeera nga gwakyesabidde ekyeyagalidde gwakyesaliddewo giba mitono ebiseera ebisinga omusajja so ayinza okusanga ng'omubiri teguli ready okooye toyagala ate gye tukoma okubeera nammwe obugumiikiriza gye bukoma okuggwawo bwe mba naakatandika njatandika mpolampola nkutegeke bulungi kubanga mbeera ntya nti omukazi ono ayinza okugaana sigamba kamutegeke atuukenga nga takyalina kyasobola kukola kakati omukazi mumaze emyaka 3
totawanya kumutegeka ojja buzi oyingira omukyalo olina omutegeka so abakyala bonna balina potential ey'okubeera wet national water yes so kati ngenda naye kati ese buli mukyala because ate abakuliridde mpulira mbu waliwo zigundi gye bagamba mbu 60 mbale ku 60 years ku 60 years omuntu aba yatayingidde menopause naye ate bagamba wabeera yagala enyenyenyenyenye ate awo mbeera ndooza ebiseera ebisinga babeera tebaagala nnyo ogundi ekendeera bano bashuga mami betulaba babeera ne libido nene abo ebiseera ebisinga baba tebanayingira menopause. By the way omukyala from late 30s onwards babeera baagala nnyo kati in that period from let's say like 38 up to 45 bwabeera nga are having a sex too much then it's going to continue into their 50s but bwabeera nga they are not having sex too much then it's just it goes down because lwaki tatunulira gwe lwaki ontiisa bana byakuzuukusa naye mukyala nga mpedde byakuzuukusa ebyange naye byakuzuukusa tukuba amasanyalaze so kyogamba kati ngenda kufuna obuzibu tojja kufuna buzibu angi buzibu gwe ekisooka oli weeri mwabeeri temubonaabona so nkutegedde 30 and above up to 45 then more 50 yes amauti galeeta infections nyingi and then also negundi n'engalo zaabwe I think n'engalo ziba ekyengalo tekirina buzibu naye tusooke tunaabe mu ngalo akazaali. By the way, the best way of having sex anti nga bali rough anti apapa the best way of having sex naddala kati omusajja oba yagala omukyala wo okumuwoomera obulungi mutandike ku makya omutandika ku makya women love dirty talk so oyinza oba n'omukolera ka sayini nti gwe nno leero ekyo nno nekyamagero yakyo tugamba olwaleero luno nze neetegekera njagala kujja then omubuulire because what you put in the mind triggers the body omugamba nti olaba obuviiri obwo ngenda bukwatako bwe nti njagala buli kaviiri akali ku mubiri gwe kasituke wee kati omugamba nti njagala nkwateko wena omere olutiko like eventually bw'obyogera bw'oti ye atandika okiteeka mu bwongo bwe sitya neŋŋamba mu bwongo bwe sitya neŋŋamba leero then you start national water naamugjawa describe the body oyogere ku bbeere eryo omubuulire ekyogenda oddikola omubuulire ekyogenda okukola wano bw'aba alina obutiiti omugambe ngeno ng'oli ku mulimu otegeka muntu wo ate omakinga sure nti bwolwo olunaku tomustress oba obwana we buli oba mu bugobe oba obwana kwolwo bugende oba ewa anti omakinga sure nti weetegese so ogenda omutegeka mpolampola in the mind eno oyinza n'omufera n'omugamba njagala osooka onyweko ka juice ka pineapple juice ka watermelon juice gobala kintu kyo osanga kiwedde kati bw'otuuka tomala gayingira muzanyeko kuba obugeemugeemu obwo obw'okustripinga muzanye mumatatu ogambe nti aluzinga ng'ojjamu sibajjamu kwatako mpolampola bw'otyo so omuntu gw'otandise ku ssaawa 2 naye mama lwe tunaakola ddi neera nzizeemu of course kati kino okiraba ndagenda kamanebbi bino ebintu byawukanamu kati binamu ababeera ku timetable byawukanamu kati leero kati ffe ng'abasajja leero nyinza okujja n'endiisa amaddu enkya
kankikola at least intentionally to give back to you. Ziche noonye kubanga amaddu gaweddewo kati sikyalina maddu. Kunoonye ojja kwesanga ng'omukyala agenda kukola ebintu naye byobadde tosuubira. Naawe kenyini ojja kutya ogambe nti ate buli lwobeera nga oli wansi eyo dawano mu kutu otandika obwisipalinga omugambe nti mungi leero nga kiyitiridde leero nga kyokoma okwogera obuntuntu obwo nooba ostimulatinga. So let me about the condoms. There are people who say it doesn't depend on the type of condoms, why it's still mindset. Eyomuntu nagamba zikaza is it the mindset? Kati ekya condom partly omuntu kyeyamanyira sex bw'obanga wamanyira live sex condom tesobola kunyumira. So kitegeeza mindset kati muli akitakabanaga wona namusitanga kati nkizzaamu not even just mindset but the level of stimulation. The level of stimulation is different. Nti wali eri it's direct. But there are those condoms that are keen nga they are too light. Kati for those ones effective are a bit different. Waba obuli too light then waliwo obumu obuli bwe batonatona nabo to try and increase on the naye nga before we get there mindset bw'obeera ng'ogenda kukozesa condom ku mukyala sooka omugambe mukikkaanyeeko because omukikkaanyaako abeera okay naye oba nga tokikkaanyizaako gwe just n'omusurprisinga it's a turn off. You've done everything well omupreparinze bulungi omutegese then in the moment akulinda okunyira agenda okulya Ngira munjo sere singa tujja kettala fa basajja atawuli nagamba chichi so tano so omukyala kyendowooza nti omuntu ndoza abeera nga agenda kwambala I think condom olina okustimulatinga more. You stimulate more omukyala. More importantly, the woman has to be aware and she should have accepted. So there tekijja kusurprisinga mubiri gwe. Omubiri gw'abakyala gubeera n'entondo nnyingi nnyo gulinga omwana omuto but omubiri gw'abakyala gulina entondo. The best example gye nsobola okuwa abantu omukyala ow'olubuto ajja kugamba njagala kulya ku kanyama akasiike naye bwe mumalira okukasiikira in those 30 minutes takyakaagala kakati ayagala kinyogoga ate bw'okireeta kinyogoze nnyo. So it's the same thing neeyo wansi nti ayinza okubeera nga ali ku 9 omutegese bulungi nnyo then just something small nekimuzaayo paka nga ku 2 kati mwena kuddamu buto. Yes, that's why tugamba environment alina okubeera conducive. Kati kyaneebuuza nze ndowooza oba ne breakups zino mwenga nga you concentrate too much, what are we supposed to contribute anyway? It's like as if like ndaba buli kimu kiri kusanyusa mukyala kati gwe omwami where do you get the stimulation? Omusajja I shouldn't worry about him. Ife tujja kunyumirwa omusajja omanyi kyanyumirwa one ebbugumu eribeera muli munda nti bw'oyingira munda waliyo ebbugumu ery'enjawulo ebbugumu eryo liba ddungi then n'okuseerera okwo ebintu ebyo ebibiri that is all that the man needs. There's nowhere we can touch ngana mwe bamugamba mbu G-spot. I think they're very different. Whenever there's something to say, their boobs are sensitive, others they are not. Then abasajja tebabafera. Abasajja tebabafera. Abasajja tetulina obwo sport nti bw'ononkwatako wano biki amasannyalaze. Yes, but they say for starters stimulating the boobs. Nedda abasajja okujjako just okutulimba obulimba. Omusajja just okulaba obulabi ng'ali bwereere kiba kimala. Just okumugamba obugambi nti Ken jangu nkuweeko kiba kimala. Doctor is saying Ken jangu nkuweeko. Omusajja teyeetaaga stimulation era olaba omusajja alaba bulabi magazine kifaananyi kya muntu gw'atamanyi na kumanya. Olaba bulabi mukyala ayita ku kkubo n'omwegomba so must never try whispering. Mutemwetaaga era kyova olaba nti omukyala bwe yeetegeka obulungi omusajja ajja kufuna all the pleasure gye yeetaaga.
Iffe kasita ebbugumu eryo libeera nga limala bulungi munda eyo n'okuseerera. Bagamba mbuno waliwo abayingira ne basanga wannyogoga. Nti ebiri ebyo Awannyogoga mpozi ng'omukazi ava kunaabayo n'amazzi gannyogoga. gayingira eri munda. Tewalina kunnyogoga munda eyo. Is it true that somebody can be called bagamba mbu wannyogoga wansi? Maybe wano w'oyingira naye munda eri tewalina kunnyogoga. Waba wawuguma. Maybe nga the temperature is different naye nga waliwo. Dr. ageze n'agamba ebbugumu kati nze ndi feeling ate nayo nandyagadde ndiwulire. Omusajja yalifiiringa ng'ali eri munda. Ebbugumu eryo oliwulira liba lyanjawulo. So I can't use my finger and then find out the warmth inside. When I was told, batugamba mbuno mbu you can feel the finger but n'oteekayo n'olaba whether you're warm or cold. Bwe wabeera nga wannyogoga oli warm, wabeera nga wali warm onyogoga. That is the science of Sengana Ntume. Yeah, bitu buli ano naye is it true? Naye munda eyo of course wabeerawo ebbugumu naturally. So there is no woman nti annyogoga. Batugamba bwe ensonga lwaki wali ebbugumu lwakuba nti nno wabeera closed. Mulimu wali closed ate omusaayi gubuguma. Kati ekitundu kyonna their blood vessels near the walls. So because their blood vessels near, blood vessels ezo releasing that heat in that area. Then that means bana batugamba mbuno tukyalira ensiko balimba mbu bw'okyalira ensiko bw'eri wabeera bbugumu. Anti kati ensiko kyeyambira bw'okyalira ensiko oluggi luno kale weggala mangu. Kati bw'oggalawo ebbugumu ne lisigala muli munda bulungi. So even though you have to put on it works, you don't have to over it. You don't have to over. You don't have to over. Then kati bana ba steaminga simanya. Steaming aba steaming. Naye ba steam. Me, it's been a while since I've steamed, but me they told me once in a while if you want to, the chimanchi bagamba after your peace. Steaming. Kati steaming, the main reason with steaming, ebeera ya preventing infections. Yes. Kubanga bw'oba wakava mu peas, usually wabeera kidischarge ekyo ekijja ekyo ekya brown. Kati you steam okukimalayo kiveeyo, then n'obuuka buli obw'obulabe obutte buveeyo. Naye ate mbobeera otiramu ne good bacteria. No, the good bacteria will not die from the steaming. Ekitta the good bacteria is okusonsekayo ebintu oba okozesa sabbuuni. Then probiotic yogurt, you use it after steaming. They say, oyo ayamba okugira even the bacteria, bacteria that one I know. Probiotic, nenga tari flavored. That one I know, but you don't have to steam all the time though. You don't have to steam all the time. Once in a while. But steaming kati mu mazzi mubeeramu ebintu temubeeramu, you just steam. Abamu bateekamu ku herbs obutonotono okurelaxinga system ne relaxinga. Notulamu for like how many minutes? Naye nga mwattu si it's like a Chinese. It's not even a must. The most important thing for any woman, yes, katola kati ng'ebya herbal, people have different mindsets. Abamu tebabyagala. You don't have to take the herbal things. Just keep hydrated. Nywa amazzi go, nywa fruits soka. Omanyi lwaki bagamba ennaanansi, lwaki bagamba watermelon? Bw'onyiga ennaanansi bw'oti evaamu amazzi mangi. Kati omuntu alidde omuyembe n'omuntu alidde ennaanansi oba watermelon ono afunye more fluid than. Kati kyekimu n'abantu abagamba kabbiya. Abamu bagamba nti bw'onywa kabbiya. Yes. Mostly because of hydration. N'ekyokuba nti no omwenge guno gutuninga obwongo. Omwenge guleeta appetite. So that's why somebody was telling me nina okuyiga okunywa omwenge. Omwenge guleeta appetite. Kyokka aba honeymoon bakuteekera kabuto ka wine mu buliri. Appetite bwe bateriiwo kubanga muyinza okuba mukooye naye appetite ejjerwa mpaka. Kubanga omwenge guleeta appetite. Okay. Ekyo kyo nkitegedde kati ate nkandabe then emmere emmere definitely emmere nayo ina okubeera ng'olya bulungi. Just okubeera healthy.
so buhabs bwe tukozesa era ebiseera ebisinga bubeera. I wanted to ask you. When I ku bridal shower ya sister wange, one of my cousins yamubuulira waliwo oils batunda eziyamba abagole namugamba mbuno tulina olina okubeera ng'okateekayo omwami waayagalira omuwabo we. Kati those oils don't they make somebody dry? No, kati those oils ebiseera ebisinga they are particular oils zetukola lubrication. Yes. Jukira kagame nti buli mukyala alina amazzi naye kisinzira rounds mmeka z'ogenze. Tojja genda round 5 osuubire nti nno ojja sigala ng'oleeta amazzi ku level yemu nga ku round 1. Ate abantu abagole ebiseera ebisinga enjala eba y'amaanyi nnyo naddala omusajja. Omusajja ayinza okwagala okubeera nawe emirundi nga 10 mu lunaku, so otuuka nga bannange weetaagayo ka assistance. Akayise ka assistance. Omwami nga yakakufuna ajja genda n'emirundi nga 10 olunaku. Kisobokera ddala n'obeera ng'oli bruised wansi eyo. So naddala like after 3 rounds, 4th round awo oba weetaaga kati now to start putting extra lubrication. Tekitegeeza nti bannange oli mukalu, no, ekyo kiri nakyo. Bafuna bruises be bano nga akozesa amaanyi mangi oba tamutegese bulungi. Ne bw'aba ali tight ze kyemmanyi. Naddala abo abakyala beerera oba atandika butandisi abo beetaaga kukwatira ddala mpola n'obulungi. I know they told us that place is very elastic. Lwaki bagamba mbu abamu babeera batunze ebintu osimanya okufunza kati ate kati waliwo mbu yafunza lumu yatumizako yafunza omusajja agenda okuyitawo nga akozesa maanyi nayingira naye byamutama mbaye bwe yatuuka munda muli n'abeera nga agwa mu ddubu eri munda Wadi wano struggle nzo kuyingira. Munda wali kundi. What is that like? I think that place is elastic. What? Mbone mutwalira batunga ngoma z'okuzaala. It's elastic. Naera of course buli kintu ekiri mu elastic waliwo ekituuka ne kigwa mu elastic. Ebiseera ebisinga ekireetera elastic eyo okuggwamu kubeera ng'osampulinga bingi. N'emyaka nedda. Okubeera ng'osampulinga bingi kyekisingira ddala okuleeta. Kubanga ekimu ku changes ezibeerawo bw'ofuna omusajjawo wansi eyo waadjustinga to fit that man. Kyovala abasajja abamu bw'abeera n'omukyala we ng'abeera naye buli lunaku ayinza ogamba asobola okutegeera kubanga system yo ekyuka ne adjustinga. Era lwaki ompa glass ekiriza babeera batuufu ekyuka bw'oba osampulinga bangi sofuna musajjawo omu ogumireko ekiriza mubeera mugiwulira tiyakyuse naye bwemba ate wabeera wato yi maama nedda nina yagenze balutaza kati of course kyo ekyemyaka it's mostly with lubrication. Lubrication ekendera ate emyaka gyo gireetera kufundamu newoba wafunda abantu abali mu menopause wafunda kyobola ndaba buli kimu kibeera kisaaginga ne kigwa mabeere naye eriwo wafunda wafunda kale lwaki lubrication yeekendera nayo yandibadde gye lubrication ekendera because of estrogen. Estrogen ekendera. So that's why these people baba wagundi ebyo replacements nabiraba Oprah ng'abyogerako bukomyawo libido nosigala ndi muzuri bulungi kati ongambye mu 30s ekitegeeza mu 50 siifuuke munaani nga bukyali ojja tuuka nga waazibikira nsaza mu linnya lya Yesu wamma weeriri naabayo genda eri wamma naaba nendaba nga
tusirike mutya bagenda byajja bisamisa omayitwa alanza okutya oyo kasaaterera ayagala byonoonese ati bweda mukyogera nga ndabya ddala ali bize kati kasuse bwati denga So, nze byebyo ebyange doctor. Bina kandabe as we wind up. no because yes zishemadde ndowooza maybe positions zino positions nazo ziyambako omukyala mbu wheelbarrow simanya biki Yagaye mbu njokoma omukyusa njokoma stimulatinga omukyala alina potential ey'okuleeta amazzi agamala national water nga tetunnamutuukako but amazzi agamala omusajja we okunyumirwa bulungi tugambe bantu bafukira nonya sente onyumiza ekyo ngakama nenga bagaliwo ogagala amazzi mbunakama amazzi negajja abasajja bategerana nakufukira nobiraba mbugabagasazeeko tekyetaagisa naku nogenda kuti omukyala kasitabanga ngenda ku taapu agamala obulungi oba nogenda nokwata ku malusu oteekayo naye zeno n'abasajja nabo babeera balina okubeera nekikula lugi abasajja nabo balina okujja bateeketeeka abakyala baabwe yes omukyala tojja kumudimandinga national water nga gwe tolina kyokozeewo by the way n'abasajja is it true nabo balina that water ogeddeko for the men it's not a must that water akajja for a man kaba kajja kujjamu acid ali mu luseke luli kubanga omusulo gulekamu acid musika nsanyisa okulaba sikakigula lugi mbuno kabeera kayamba kutereeza kujjamu acid mu luseke so ekitegeeza kati naye bwe mba nfulumya amazzi oli bwe yeegatta nanga enkwanso teziifulume zonna ne ziyiika awo wansi ne sitazaala oba biremesa omuntu okufuna olubuto jjukira twagambe gali amazzi aga national water gafulumira eno waggulu ne gali abegera gafuluma gali agafuluma ate tegafulumya nkwanso ziri okay ndoza nti oli bwakisusa the spams zibeera eri munda eri wala tusabe kubanga tugenda kuzibikira eyo wansi naye toyanziza myaka tuli mu 15 naye lwaki abantu babeera bafuna agawunya lwaki abantu babeera bafuna agawunya infection amazzi agalinakyo tegalina kuwunya agawunya gonna eba infection wamma ekisemberayo ddala wamma nagamba ono ntize bwe neegatta omusajja ampunyako like for 3 days times even a whole week nobulwe ngenda ofuka mpuliranga nawuliranga kisoboka kubanga spams zisigala mu mubiri gwo for 4 days bali tebawunya wamma obeera owunya olusulwe tumale omanyi kye tuyita ekaladume is the smell of testosterone male hormone hormone y'omusajja lyekaladume so omusajja wabeera nga ali in the moment n'atuuyana olusuulwe alulekawo masuuka and everyone on TikTok said it's true naye nga Dodo yali awakana ne Mutyaba nga bawakana up to 4 days kati mpozi ng'olina kasitoma omulala olaba ne galimpita wana yeewunya olaba ne galimpita wana yeewunya nabakozesa galimpita wana we bawunyako katete katulwaki ate olusu lw'omwami teru abaami tutegeke bakyala baffe bulungi abaita nabakujja kuba mugambye ajjeko tunyumya byafe wagambye kasemberayo naye